Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kulikayo mukane mbulango bali kwera ngo cyane mukalaba Delta TV tukole wafunye ekizigo kya Kulanama Habo Jelly. Kulanama Habo Jelly ekizigo cyalina okwesiga kirimu kye bayita ekyogero okyesiga nonyirira ate ne mixa nogifuna Kulanama Habo Jelly mbwali mu kye bayita mix esangwa n'ekyo mukano yagala ebizigo ebyokunyirira jako Charitas ya clinic obifune oba ku branch yona eya Kulanama Habo Jelly bayina ekigo balina ne ku hotel Equatorial ekizigo nkikute mu ngalo okiraba ate munange nawe osobola okubirango nyirira negamba Charitas ya clinic yekyankolako enviiri zino ate nga tusomesa n'ababagala okuyiga enviiri negamba engato zino zo nzijja ku dduuka erya Kato Sale Center. Kato Sale Center ali wali eri ku Skylight Shopping Arcade otugato twe bw'oba oyagala otuli simple nze saagala nnyo ngatto mpanvu azikuwa bw'oba oyagala ez'abagole Kato Sale Center azina bw'oba oyagala ez'abadigize azina bufulati abulina Kato Sale Center webale nnyo webalire ddala mu kaseera kano ngenda kugamba tugenda kubeera nga tugenda enkoowe tukigenda okubeera nga tulaba okwanjula kw'omukyala munene si munene muwanvu si muwanvu ate nga mulungi bamuyita Claire Nantume embaga yabe twagirabako kati kuno kwanjula Claire Nantume yenyindo ndalo maaso malungi nanyini smile eby'omwami we omwana omusoga akoba olusoga yagamba ngenze east ne west siri kubona mukyala asinga Claire bwentyo nange n'enkoba kantambula mpola mpola ntuuke paka enkoowe gye bazaala omukyala kyasinze obulungi omwami oyo Isaac Mena yasitudde ab'eŋŋanda ze okuva ebusoga bali bakoonya amazina nga baleeta Claire ne bakoona amazina ane abasoga bamanyi okulagala abo olwo n'abawa ebirabo nga bingi nga bw'obiraba mukyala yakolebwako Charitas ya clinic nga tamukolako ku mbaga ye kati kuno kwekwanjira koolabe nga bwe yanyuma koolabe nti nawe ye saluni gy'olina okuwagira kwagala nnyo teva ku Delta TV tukole jjuka bwe tumaliza omukolo guno genda kutuusako ka clip ampambula awaadi mwebale kunnonda kibumba abaddizeemu kyemusinga okwenda ino ngenzikiza ez'ebyamaso omukwano yandaga ekkubo simanyi gyendaga n'olugendo babala nnyo okubeera ng'okiraba Delta TV eno esawa yaffe eyokubiri ng'era tuli wano onkoowe era nga munnange tutandise n'enteekateeka ennungi ennyo ng'enteekateeka yongera okulaga nti omukolo gugenda tambula bulungi y'emmere omuganda kyava yalugera ky'olugendo enjala teludda ku mukolo gw'egiti egy'okwanjula omuntu ekisinga okumuleeta era ekimu nekirugamba nti omukolo gwatambudde bulungi y'emmere naddala emmere yaffe ey'ekinnansi nayenze bulamu bwe gyali kimanyi alibeera omumwati asuubira decoration yakozesa white gold ne red era nga ku mameeza bataddeko n'ebimuli ebiri fresh ne bateekako ne fruits nga kuno bakwe baagase ne cupa eya champagne buli cupa ya bbeeyi naye kuno ku buli mmeeza bataddeko mu makati wabaddewo tenti eya round feka tukiyite gazebo omugole we yabadde agenda okufukamira nga bamuteeddewo n'ekituuti era nga buli omu asobola okumulengera obulungi bino nayo bagitimbye bulungi nga tuze mu nyumba engoye z'omugole bazipanze bulungi kale bambi nnungi era nga naye akimanyi ky'omugole okunyuma alina kozesa saloni ekyasinze mu Uganda okukola ku bagole ne Charitas Hair Clinic baba babiri naye bakuyoyota naawe n'okinyonyoka kitange nga yeffe abalungi abagenyi abatali bageyi kitange nno nga tubuuse omugga n'emigga
kadde tufuuka ab'ebika ebibiri. Uyu mukuyongera okulaga kyemugolo omwami gyagenda yagalayo bwe budde bwe baakutte Mami Isaac Mena ne banne baatuuse ku saa 6 gwennyini nga beesunga okukima Claire era nga bazina ekita ekisooka kyekita ekyekiggula luggi kiyambako taata okubakkiriza okuyingira. Naye ng'akayimba kagamba naayitanga ku bbali maama naayitanga ku lubalama ke kapo akawano mambo bado Oyo mutwale kola bejaraga. Unatabu. Hapa wewe ingia bana. Tuko na shida. Hakuna mchezo. Hakuna mchezo yeye ndani kabisa. Saba mukole parking. Nabo tumuwe parking. Mukole parking. Owo mukwano mumuwe parking. Kana kose wo mukwano. Kana kose. Nabo nchagana kuwaje. Kana kose zene tete kamuga. Kana kose. Lero nchagana kusuze. Kana kose wo mukwano. Kana kose. Nabo nchagana kuwaje. Kana kose zene mama kamuga. Kana kose. Lero nchagana kusuze. Lero tula wati abalete birabo. Ele waffe twasoma kimulabweyo. Isamasa bola babalungi amakula. Eno banna babitwa bagoba ye waffeno. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Amaliza okuyingira ate balina okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Kino olwawedde ne bayimba n'ekya Busoga. Ati munange omwami Isaac Mena ava Busoga Mwanga Gombi badde balina okugasaamu ekitiibwa. Kwasa kwasa ngenda kwagala owa yalabana togenda kwejjusa siri kwepena. Kino oluggo abaana b'akababeera balina okubuuza mu maka g'aba Claire balina empisa. Ensonga lwaki abaana ab'enjawulo bonna bayitibwa basobola okubuuza. My wife jagala nnyo kire mange kati onsesa buseko bana bawala balala guma balimba ontokosa kusa budodo ombabula buliro ne bw'olitabulwa emisege laavu yo terinzigwa ku mmeme ensi ne bwezindi bwensekere ndi kusala kaweke n'ofuna mnyerere. Your love is anointing. It's not a coincidence. You go in the best I want to have a Jesus. Mubaburo omere. Becha kwetu kuyoda. Becha kwetu kutabiliza. Yeah. Becha kwetu kuyoda. Becha kwetu kutabiliza. Yeah. Unaumanga sukosu. Unaniteka mesidali. Amina istiwa letendo kironi.
kale bakulu Neno mukambadde siminti akyasomera Oluganda muyi weeranda otyo era tebakulu bulungi ssebo buli kyebakulu webale egy'abakulu tugayisemu ssebo ye Katonda yakola ekitonde ekikazi tebaddamu ng'inja Zanga kwede senga w'ensonga atajja n'akola omulimu gwe bamutuuma senga kubanga yasengeka ensonga azisengeka kula omwana omuwala ku mulundi guno omwana omuwala yabadde Claire Nantume bw'atyo najjayo omugole omwami gwe yatwalidde ddala mu nnyumba okutta ekyama. Mwanyirazi wangi baaba oli otya? Mulungi baaba. Ssaabasajja agamba ki? Mulungi baaba. Mwebale mmengaawo kale sewo muwaniridde n'abagereka Ssaabasajja mwebalidde ddala mwebakubire mu ngalo. Kale webanga ensonga eyo kale mwanyiraze nkutadde olisuwadde okukola by'oyagala anti bwali bagenyi bazze ate gwe mwanyiraze tebagamba baagala senga mugoziyita nalebe neŋŋamba kale kabajje kati gwe nkutadde kale sewo olina kyoyagala mwanyiraze wangi baaba olina kyolinda nedda baaba Anti kati gazitunabuuza birala byonna njagala gw'otemye nga bw'otemya nga bw'otemya bulijjo. Sawa si eno? Kinyambe nze ngende ku birala. Baaba ninawo ensonga yange. Nsonga ki? Nsonga nkulu ddala ekwata ku bana abagenyi abagenyi. Wangi? Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Birungo chibe basamukwano buno wagutusoza nga tutunula nekukulinya nekuwongo gomusuja nababwe kukulesa wabazadde tata boyagala ennyo n'ogenda n'oyo gwe walaba oluvannyuma oyo yakulira mu maka malala nawe ne bakuzaale malala laba bwe musisinkana ne mutta ekyama laba bwe mugabana emitima era ne mufuuka mutomo ebyalaavu nga byewuunyisa Geranga gereza nafunye nange omulungi lemusubiza okumukuba empeta anti kisiza mikwano n'aboluganda abagambye titeri mulala taliyo zamusula mbiozo bambya njagala talimba ankakasiza mu byakola omutima negoba mutefu obutayoga nina kusesa mukwano kwongera tekubuwembeca okufuna balingono kyosi kyangu obwesikwata muwendo tetulimenya okukuma gwe woba omusiŋŋanye yoyo sabu bwe batenda oyagala bumuweddembe kimugumya ntowo mwasiga n'omukwano gwakumira temuba mpulunguse sijja
wanna fly with you far away. I wanna be with you, baby, for the rest of my life. I wanna fly with you far away. I wanna be with you. Mu nyumba kubeerako okumanya omugole omwami okulya emmwanyi okunywa ku lwendo lw'amazzi. Emmwanyi edda bagiyitanga ntabaluganda anti buli omu abeerayingidde mu nnyumba agiryako wakati famire zombi zibeera zeetegedde nga zifuuse baluganda. Ate era nga kinajjukira nti nedda era emmwanyi bagiyitanga kattamukago gye bakozesanga okukuuma omukwano wakati wa families. Olusozi lw'omukwano ndulinnyeko wabalala mugera mukyalo mbuga omuntu omutuufu ono kwempadde omutima gwange ali gutuusa ng'omukwano ndayira kisimbako amannyo titeguli fedinga ebiri twawula tuli bibuuka katulise emiti nankokoto kati kwata omukono oseka akalabo kusaba kabe kakaweta olwo kabe ng'akalambe kenda gabano abalala omumanyi wegendi olinga swiki eyakisa ettaala buli wosembera wendi mwana gwe enzikizo njigoba njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisomemu butabo. Oh baby njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisomemu butabo. Akamwenyuko gye ndi mwana gwe kampummuza emmere buli lwe mpulira ku ddoboozi lyo biringa lalabayi bwe tuba mu bantu ng'oyogera nyamba okubaakaama fitness eri mu ddoboozi lyo ewulirenga nze nzekka kati kankuteke ku kato nkutwale kazinga kunogera ekinazi omuntu omulungi yalinga gwe asaana alukale kankusinga ekikajjo onywemu kajwisi muwera guno omuyembe laavu yaffe katesuse terumya na njala njagaza kajanja laavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisomemu butabo. Oh baby njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisomemu butabo. Kati ngamba nti toli nkyawa era nsuubiza nti toli nkamu bangi balinza okunsekerera owankyayo eyo bakube kalyoso Omutima gw'okukalira okube wamu abo baleke bakube endere zaabwe wekola kimu kunjagala balira batete kyawa balikuula omanyiko omukwano gulina mu bungi ate nga kugwo sirikuwa mulala abo bwe bawugana bwe batyo. ekifo kyo mu mutima gwange sikituusamu mulala sinakulirawo bwomu nemuliwo fuluma sirikukkiriza. Talalala, talalala. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne kulana mahabojeri omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa